Embuga y'ekika ky'ennyonyi esangibwa Kanyanyandejje mu ggombolola ya Ssaabagabo Lufuka mu muluka gw'Endejje. Bazzukulu b'Ambaziira bano babukeereza Nkokola okulaba ogubadde era bano basanze ekitundu ku ttaka lyabwe kyasendeddwa ne basimbamu n'ebikondo nga n'ebiggya ebyasangiddwawo byasendeddwa. Kigambibwa nti omu ku bakozi b'omu mbuga eno eyayitibwanga Katono bwe yamala okufa yaziikibwa ku ttaka lino nga wano oluvannyuma abantu abeyita abooluganda lwe bavaayo ne batandika okusulanga mu nnyumba omugenzi mwe yasulanga nga kati bano be bafuuse akayinja mu ngatto. Walugembe Kateregga ng'ono ye Ssaababiito era yakulira ennono n'obuwangwa mu lukiiko lw'abataka akoowodde bazzukulu b'Ambaziira buli ali gy'ali okusitukiramu okubeegattako okusobola okusindiikiriza abatamanya ngamba bano. Nkulu nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda ffe abamanyi obuwangwa n'ennono ffe tugimanyi olw'obukulu bwawe ne b'ennamba sibunyoje kiboko kimu naye nga nkulu nnyo 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 nnyo. Olwaleero yazindiddwa ne baleeta ne ttrakita n'esenda naye tulowooza nti ekyo ekyakoleddwa si kye kyabadde kituufu. Tusuubira nti Ssaabasajja nga bwe yagamba nti tetubongoota. Njagala okukoowoola ab'ennyonyi ennyanga yonna gye bali abazzukulu bajjajja oyo nti muveeyo mujje twerwaneko tutaase embuga zaffe ez'obuwangwa. Ye ow'essiga ly'ekika ky'ab'ennyonyi Kaboola agambye nti si baakutiisibwatiisibwa nga balwanirira ebyabwe. Bajja kiro ne bakola effujjo lyonna erikola ki ery'oku nsi. Kitegeezerera nti kino ekintu si kituufu era ne tulabula n'abo bonna abali emabega w'ensonga eno nti era omuntu yenna agezaako okuba ng'ateeka ssente wano sente zagenda aziteeka ewalala kubanga tajja kufunamu zijja kumufa ate nga talina kyafunye wano. Kino kifo kya nnono luno lubiri oluvunaanyizibwako Obwakabaka bwa Buganda era oluli abaffe ab'ennyonyi ennyange ffe tulukuuma ffe tulina obuvunaanyizibwa wano. Omwami wa Kabaka atwala eggombolola ya Ssaabagabo Lufuka Mathias Kaija naye talutumidde mwana ng'era ategeezezza nti baakubeera bulindaala nga bakuuma ekifo kino okutuusa ng'abanyazi bali basuuzizza. Olubiri luno lutawaanyiza nnyo nga basaatuusi bangi nnyo abaagala okujja okulonyaga kuba kifo kinene ekaze okubeera mu kibuga wano wakati. Kintu kya muzannyo. Embuga eno ewezaako obugazi bwa yiika 10 nga bwe twogerera 3 zamaze okusendebwa. Omumbejja Grace Nassolo, Delta TV, Amasukkulumu.